Mikwano twasobodde otambula nze ne Empress Jackie wa Queen je paka Busoga ewaba Brenda kati omugenzi eyafiiridde Saudi Arabia era nga yono taata we bambi enyumba y'ettaka gye basulamu naye nga mwalaabwe waafiiridde ng'agezaako okubazimbira ennyumba endala era nga waafiiridde ng'ennyumba ebulayo kuggala erina enzigi 2 manju ne maaso n'amadinisa 5 oyo asobola obbayambako okugusa ekyoto kya mwala waabwe osobola okuba obbafuna ku 0755 06 9353 eyeri ne ku WhatsApp oba 0776 987342. Brenda wafiiridde yalina abaana babiri naye omwana omu yafa nga yakatuuka Saudi Arabia era omwana yasigalawo yo yayambadde ka dress ka red. Brenda contract ebadde eggwako December bambi bazadde bano batwetaaga n'okufa okulaba ng'omubiri gwa Brenda guddizibweka. Abalungi mwasuze mutya nzize ne information ya Brenda muganda we yantegeeza onako regulo nti bamugambye omubiri gwa Brenda kugenda tuuka ku kisaawe Entebbe ku Lwokusatu lwa wiiki eno nantegeeza nti awo bajja baba muziika ku Lwokuna lwa wiiki eno ku ssaawa 10 n'olw'ensonga eyo oyo yenna yandyetaaza ogenda okuziika bagenda ziika wali wennyini we twagenda ojja linnya taxi ezigenda Kamuli district ovire mu kaalo ke bayita Butabaala oba tonatuuka Kamuli town bw'ovaamu jalinnya boda ogigambe ekutwale enaibo wa St Mulumba ewa mwami Samsoni omulema oba ewafiiriddwa omwana eweerobe Saudi bajja baba kutuusaayo kati ku ky'okuggala ennyumba nakirowoozezaamu nti buli ssente ezigenda bami ku simu z'abazadde essaawa eno zibeera nga z'amabugo oba okubayambako mu kuziika ate nga twetaaga okumaliriza ekirooto kya Brenda kwa Brenda waafiiridde ng'agezaako okukyusa bulamu bw'abazadde be abajja mu nnyumba ey'ettaka abazimbira ennyumba endala naye waafiiridde ng'ennyumba agizimbye era ng'amaze ogisereka wabula nga tannabagiggala awo wendeetera ekiteeso nti oyo yenna omwetegefu okukwata konna kaalina tugezeeko okuggala ennyumba y'abazadde ba Brenda bayingire osobola okunneesiga n'oyitako obuyambi obwo ku nnamba yange eya 0785 30405 ereeta namusi Juliet ne ku WhatsApp kweri nze nga Queen ndi mwetegefu ogenda e Busoga okugezaako omonitoringa ennyumba eyo waakiri eggaliwe abazadde ba Brenda bageze bambi bave mu nnyumba ey'ettaka bayingire mu nnyumba eyo neyanzanyo neyanzeege. Kati abo abaagala okudduukira famire ya Brenda mu byamaziika oba okubaako kye bamanya mu ngeri ey'enjawulo osobola okubafuna ku 0755 06 93 53 oba 0776 98 73 42 ennamba ezo zireeta Waswa Emma. Bwe nagenda ewaba Brenda nalaba ennyumba eri erina enzigi 2 mu maaso n'emmanju n'amadinisa 5 era ng'abazadde bantegeeza nti buli luggi lugulibwa emitwalo 45 ate buli dinisa ligulibwa emitwalo 25 omugatte bwe bukadde 2 mu emitwalo 15 nga tekuli za leba. Njagala okwebaza bonna abanneesize onako olw'eggulo nakoze live era live eyo yasobodde okuvaako akakadde kamu mu emitwalo 27 mu kakaaga. Neebaza abonna maliridde okubeera nga bambi tugezaako waakiri okutuukiriza ekirooto kya Brenda bazadde basobola okuva mu nnyumba eno ey'ettaka bayingira ate ennyumba ey'ebbulooka oba oliawo bwe tunaagiggala ne bayingira abalala bonna abanaaba balina obusobozi okugimaliriza banaatandikira awo mwebale nnyo mwebale ddala mikwano mukama abongera omukisa. Mikwano ono ye mwana wa Brenda eyafiiridde Saudi Arabia. Brenda yalina abaana babiri naye bambi omu yafa nga yakatuuka e Saudi ng'oggyako ebintu ebitono bye twatutte twasaso ne tukwata ne mu ngoye tufuna mu Fly High Life Saving Foundation tutwalira omwana ono newankwadde nga tweka twamunyomye size olw'ensonga ezimu nkulu ku ye. Omwana ono wabadde asomera abadde asasula emitwalo 3 gyokka buli ttaamu. Kino nno kitulaga nti bambi maama we yali yasooka ne yeerekereza asooka akyusa obulamu bw'abazadde be oluvannyuma aliweerera omwana mu ssomero eddungi era nga waafiiridde abadde agezaako kubajja mu nnyumba ey'ettaka nga bazimbira ennyumba lwakuba nti waafiiridde bambi abadde tannaba kugiggala. Njagala okubaza omukyala eyeeyamye n'agamba agenda weerera n'omwana mukyala Brenda weebale nnyo n'olw'ensonga eyo wabawo omuntu yenna omwetegefu okuleeta kyonna kyalina otuggala ennyumba eno osobola okunfuna ku 0785 30405 erinnya ereeta Juliet Namusisi ndi mumalirivu okubeera nga monitoringa paka ennyumba eno ng'eggaddwa. Abatuyambye beebale ddala. Amiina taata. Amanyi gange nze Janet Nabirye azaala Nakayenga Brenda
mbebaza bannange nti mwebale abalina kye batukwatiddeko naye tusaba Mukama akibabalire era tusaba buyambi bannange. Brenda yabadde atuyamba, yabadde ayagala tuve mu kiyumba kino naye ne bigaana. Naye tusaba yatuzimbira ennyumba eno n'asereka naye okuggala tenaba kuggalibwa. Tusaba Mama Fwina n'abalala bonna mutuyambe. Nze ndi mukosefu sisobola, alese mulekwa omu yalina babiri omulala. Tusabe Mukama omubiri gwa Brenda gukomewo wano tumuziike tusobole okuguma, naye tukaaba tetulya tetunywa kuba omwana waffe oyo. Naye mwebale nnyo bambalire ddala alina katodde yebale era tusaba mutwongere kubanga tuli bubi. Ndina omwana amagulu gamuluma. Brenda yali agamba bagende bamulongoosa amagulu naye kakati Mukama namujumba. Naye tusaba mutuyambe. Mikwano abo badde bazadde ba Brenda nga tuli Kamuli district ekyalo bakiyita Naibowa. No yenna ayagala okwogerako nabo bobbayamba enamba eya Airtel 0755 069 9353 oba 0776 98 7342 zireeta waswa Emmanuel.